Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala obabuuzako mu ngeri y'enjawulo musibye mutya mujebale gye mutusako emikono n'amagulu kubanga kimanyi bangi nnyo mukozesa emikono ate mukiro ne mukozesa amagulu. So mubeere nga ate mujebalako emirimu w'egito oba mujebalire ddala. Amanya yenze Kabaka Smith era nga ndi wano ku Celeb Jazz okubanga ntusako olugambo kalebule pokopoko n'amawulire agenda mu maaso mu bulamu bw'abaserebu bamwe wanne wali. So entalo nga sikyagenda mu maaso mu bayimbi ate munange amaziga agabutukidde amaka g'omwana mulenzi amanyiddwa nga Katamba ng'era yono abasinga manyinga MC Katsi oluvannyuma lw'okuba munno Fiye yavuddeyo n'abotola ebyama bino ebyavuddeko okulaba munno bittattanya omukwano gwa mwana mulenzi MC Katsi ne Caroline Makka. Ensonga z'omukwano zino mu industry zikyagenda maaso era we twayogeddeko ne Fiye olunaku lwabadde lw'eggulo Fiye ono yavuddeyo n'atubuulira enkolagana ye ne Katamba etuuseewa era mu kwogera okungi ennyo Katonda ayitemu n'amaziga yayongedde otunyonyola muno. Katamba is one of the lover boys, loving father, caring husband, elegant era nga y'omu ku abantu abamututte process by process okuva we yamufuna. Mujjukire muno yamujja mu church eri wa Pastor Kayanja nga mwana muyimbi ayimba nnyimba za katuuti n'amuleeta n'amutwala eno n'amuga she got no money but she got that good feeling Fiye n'agenda eyo n'ajja tugenda owulira atawa muzaddemu omwana tugenda owulira atakomyoko amutadde mu maka tugenda owulira ate rehab ate baawukanya akoze Cuts music Fiye amusayinize not until we twagenda otegera muno Cuts yefunidde ekimyulo ekirala after the depression yayitamu ey'okubanga yeezudde muno alina akawuka akayita slim n'avayo n'afuuka activities of which ageemaanyi ge twetaaga mu baserebu waffe. So n'afuna ekyana kiwalate beautiful ekimanyiddwa nga Caroline Makka era ng'ono mukozi wa ku TV ya Bukedde ng'akola program emanyiddwa nga oluyimba lwo. Naye bukyanga bwanga bwa mindi ng'ebimanyi muno bagamba muno baby mamas babeera nga bali in the mix kitegeeza muno omu ku bo kitegeeza abajja kubanga agira n'addayo n'akola ki n'abonga ku mwana obanga balina okuza omwana twakola batukola ki batugamba. So Fiye mu bigambo bye yagambye muno si ayagala ennyo okwogera ne Cuts wabula omwana gwe balina ne Cuts abeera awo n'akola ki n'amumubanya n'amugamba I want to talk to dad. So n'akubira dad, please let me talk to dad. Dad n'akola ki naye. So muno sometimes Cuts amanyi okuyitayo kekiro just okubuuza ku mwana n'okumutwalira pampa n'ebikozesebwa ewaka okuli amata. So Fiye ebigambo bino yabyeyogeredde saagala biddamu nnyo naye yasinze kumwebaza nnyo after a long time gy'abadde amusupportinga mu music naye nga kati wenjogerera Fiye amazidde okuba nga afuna ate management empya n'ekyenjawulo ekiro muno Fiye management empya gye yafunye Rolex erimu Babarita kyokka bonna bakyala kyokka management eno manager waabwe muki musajja okitegedde omanyi lwaki TNS yagwa lwaki yasasika nga mulimu omukazi omu yekayika ate nga mukutandika temwali mukazi omu yekayika. So ensonga ezo so zitegera abamanager abamu bamanyi otegera ekibatu okitegedde Lawrence nga musajja waffe ow'ekawaalo kitegedde manager n'otegera ekibatu abaana ne babeera ng'obateeka ku ntandaalo. So katusubire muno Fiye ebigambo bino byayogedde ku mwana mulenzi Cuts bijja kusigalawo nga bigenda mu maaso for a very long time. Naye kakutuuseeko mwana muwala Fiye ng'ayogera ku mukwano ne Cuts ye Caroline Makka wetwogera ali mu biboobe ebitagambika reason being omukwano gobaleka baagututte. Ekyamu ekikyali ku ki? Process by process naye siri naive nze siri naive naye kikyali mu process by process. Naye oli bano bafunye reception ki? Reception ebadde nnungi so much. I have never been this overwhelmed. So much. Oluyimba abantu balwagadde kubanga message eri clear nnyo okitegeera message eri clear nnyo so kintu nti kikutte fire here and there and I can't be more grateful. Okay, twasemba okulaba nga like Desire avudde yagamba ayagala kuyambako byakomawa okunyamba gatya musically twogera nze ne Desire twogera ng'ab'omukwano ekya music tubadde tetunaba kyogerako but twogera ng'ab'omukwano jakimubuuzaako Obasha wakati oluyimba ne Gravity recently ate zizaako kiki pressure ivawa tewali pressure Gravity twashutinga oluyimba mu time yalwo naye ate ne luno nga nalwo lwafulumye so ntugamba zonna kasituzite because they are two different songs. Luno lwogera ku kiri luno lwogera ku kirala okitegeera
so buli awulira nga ayina engeri gye yeewuliramu feelings ze nga wezichannelinga weziba zichannelinga ku luyimba lwa Gravity that ne fiye lwawuliriza we luba luchannelinga ku essaawa yonna lwawuliriza Gravity tekyakoma ku luyimba wabula kyeyongere paka ku luyimba ku processing kyakoma ku luyimba This is another situation that we know ya COVID na blah blah. Musubira kuzza mutya sente zammwe. Ekyo kyo twakirekedde Mukama kubanga kiriya lendozi tulaba batusibye ku emyaka emeka ebiri. Tuteekamu tetuzza. Kitegeera we tutaddemu sente nnyingi mu bintu bingi. Asijjukira kati tuli bantu nga mmwe. Tulina we tusula, tulina abaana be tuliisa, tulina zi family ezitutunuulidde. Tegeera wabula gavumenti yandivuddeyo yonna gyeri netunuulira ku muyimbi w'eggwanga. Entertainment kintu kyamaanyi nnyo, kitegeera kintu kyamaanyi nnyo. Batulabe balabe nti naffe tuli mu kunyigirizibwa babeeko nabo kye bakola naffe tubeere nga tusobola okwenyumiriza mu ggwanga lyaffe n'abakulembeze baffe. Obadde mu lebo ya Cats Music Uganda Limited. Yo wabadde farewell matunda joining eno. Ekintu ekyo tekiri nnyo nnyo nti nino to make it loud. Okitegeera si bwe kiri kubanga Cats ekisookera ddala mukwano gwa Maritini nnyo nnyo nga bwekiwulira. They're like brothers. Kitegeera so ffe tetwayagadde bino bw'ate ovudde wa Cats bw'ate ogenze wa Maritini. No, it is Cats waking up in the morning and actually guiding me as an artist. Nagamba nze ku kyendabye nze kubeera ku kyendabye ne ku bantu benzize ndaba nze ndowooza Maritini musobola okukolagana obulungi. Okitegeera kwegamba naye akisanyukidde. So si kyo tekiri awo mbufiye mbuyavudde eno bw'ate agenze eno kwagala ku creatinga ntalo mpozi mu abaana creating ezo entalo naye asitol kyogedde mirembe gyokka. Bugamba ki bw'oyagala ogamba abawagizi bo ng'ojoyininze Martin abadde bakumanyidde mu Cats Music? Era nebadde ntya nga okuba mu Cats. Nze ebigambo byensobola okugamba bafanzi bange nti tewali kikyuse. Ndi mu kukolagana n'abantu abalina the same hunger, the same energy, the same vision. Okitegeera so tugenda kukolagana ffenna singa Maritini abadde muntu nga si mulungi omulaba ku vidiyo eyo waliwo logo ya Cats Music. Okitegeedde mwagirabye kiba kitegeeza nti musajja ye nga Maritini talina mutima mubi ayagala tukolagane ffenna. Okitegeera tukwasaganye amaanyi where 2 or 3 gather is way much better than one person. So nze ngamba bafani bange nti basubire ebirungi okusingako, basubire new music, basubire new sound, basubire ebintu bingi kwa kati tuli mu kukola every other day. Ekitegeeza engamba y'MTN tugisuule tudde ku ya Martin. Nedda enamba abagala obbookinga. Abagala obbookinga yes tugenda nze enamba nja ziteeka ku social media mujja ziraba. Sijja kugamba nti yaani oba yaani. Life ebadde etya the other side and do you see this is the better change gyokoze? Yes, this is a change that I believe is going to even elevate me higher. Sagana ntandike kuwayiriza Cats talina kye yakola. No, yayiwawo omubiri ku lwaffe ego ge mazima. So sagala ngambe nti mbweri gye mbadde wabaddeyo obuzibu. No, it is nti wengenze wali direction empya ate genda okungaidinga into my new transition as an artist. Naye nga njagala nnyo okwebaza ne Cats abaddewo mu buli kimu from then up to today ate nga akyaliwo. So yes.
muwuliza nnyo kubanga ki omwana ayinza okungamba mami nze leero njagala kwogera ne daddy nomukubira nogamba waayo gyoli muli bulungi omwana abadde ayagala kwogerako naawe era muba muwulirizaawo babuuzako mu ngeri ey'enjawulo musibye mutya mugyebale gitambula gitya yonna gye mutuusako engalo amanya yenze King Smith nga bulijjo wano ku Celeb Jazz okuba nkutuusako amawulire ag'ettabumuko pokopoko kalebule naddala wano mu ggwanga lya Uganda ate ne mu nsi endala ezigenda mu maaso. Congratulations eri mwena abazadde abaana abato abakulu abakadde, thank you so much era twebaza Mukama olw'ensonga ng'ezo n'okulamu n'emirimu mwagikola kiro naye ate ne tugiraba emisana naye nga amawulire agakyagenda mu maaso mangi nnyo wano mu ggwanga lya Uganda mu East Africa wabula kyenyinza okugamba kikimu kyonna okusinza mu nsi gyondabira naddala abakyala mwekuume nnyo because kana akawuka ka COVID-19 ko kazze kubanga kamalawo bantu tekakyasosola muto mukulu mukadde. I've seen people lose their lives. Ndabye abantu nga bafa mu kaseera kano ate ne tubaziika ate nga si byakusaaga kabe baana bato kabe bakulukulu kabe emyaka gyaffe kabe bali batusingako ate ne bajjajja baffe banne bagenze. So nja kugamba weekuume nnyo. Waliwo baŋŋambye waliwo weevu endala ejja eya gye twandiyise wave 3 eno tuli ku wave second wave kande third wave eri mu kujja. So njagala okukubira omulanga mwena ababooda abataxi nga muli waka bamaama bataata bavuze emmotoka abagenda mu butale genda ng'oyambadde mask wabula tugenda tukitsa nga twambala mask bbiri nakyebyeko nga luwa abantu kati abambala mask ebbiri bannange. So si bintu byakusaaga si bya muniino si byakuba nduulu wabula tenyinza okugamba kikimu kyokka weekuume nnyo mweno second wave of COVID-19 okulaba muno ate osobola nga ogisumatuka. Nze Kabaka Smith nga bulijjo ate nga nkola n'omukulu amanyiddwa nga Salores tukolera wano nankulabye ku bitaala wewali studio zaffe ennungi ennyo eza King Montage Studios. Oba oyagadde osobola tukubira ku simu tukola buli kintu kyonna ky'oba omanya ekikwatagana ku photography ne videography. So amawulire gakyali mangi bwekyo Namiro akyaganya okuvaayo okunnyonnyola ensonga ze mu mbeera ezo Opshifa owa Star Farmer ne Star TV naye tugezezaako munoonya naye lwakuba muno tanavaayo kwogera ddala kituufu naye nga yatugambye tugenda kuba tugezaako atunnyonnyola ddala bino kaali kabadi oba tekaali kabadi bamusuula mu kabadi nga tamanyi ebyo tugenda kuba twongera okuba nga tugenda mu maaso n'okubitegeera naye nga tuvuddeyo munange omukulu amanyiddwa nga Edrisa Musuuza tugenda okuba nga tutandikira leero nkuleetedde wiino akwatagana ku mukyala wa Edrisa Musuuza amanyiddwa nga Belinda omupya gwe yafunye. Abasinga badde mu ebifaananyi bino naganyo byogerako from Monday no from Tuesday actually nga ngezaako kola research too much research ogezaako okukola ku mbeera y'omuntu afaanaganako ng'ono olina ovaayo noyogera with a lot of research ng'omuresearchinzeeko ekimala. So omukyalo ono mwala ebifaananyi ebyo ngerawo birabaawe bigenda mu maaso nengenda kuba nzijja mu maaso nga mbikugambako nnyo. Omukyalo ono si mupya mu music industry ye Uganda wabula mukyala mukadde abasingadde bagamba yaliko mu kayimba ka Eddie Kenzo ak'omukwana edda nga Eddie Kenzo akyatambula ekitegeeza muno ebintu bino byava dda. No ebintu bino tebyava dda nnyo wabula kyenyinza okugamba omukyalo ono si mupya eri mu bulamu bwa Eddie Kenzo. They've already met wabula essaawa zino badde bameetinga because of lockdown okugezaako kola muno bakola akayimba n'ensonga ezifaanaganako ng'ezasumbuusa. So tiimu Rema we muli mwenyweze nnyo kuba amawulire gengezaako baleetera geg'omukyala ono amanyiddwa nga Belinda. Kale bye bino ebyafaayo by'omukyala Belinda ebitonotono byengezezaako gatheringa mu ngeri ezigenda mu maaso. Omukyala ono ngenda kuba mbabuulyako katono nnyo ku bimukwatako ng'egambye amannya g'amatuufu bamuyita Belinda Mayira Frangiel oba Frangiel alina emyaka 23 egy'obukulu era nga maama we Munnayuganda weewawu ate nga taata we Muswizi. Ntegeero maama we amanya g'amatiifu bamuyita Maria Monica era ng'ono Muteeso bamuzaala saidi zawali Palisa naye nga abadde essaawa zino abeera saidi z'Ejjinja walukuba nga we yazimba amaka ge amalungi ennyo era nga gatudde ku yiika 10 ez'ettaka era nga kuno balinako ne faamu n'omwami we era mu nsonga ezifaanaganako nga bwezito. Wabula Belinda ono taata we yesi Munnayuganda mu Switzerland era ng'erinnya lye amanyiddwa nga Friedrich Friedrich Flagina nga ono ava mu ggwanga lye Switzerland era ng'abeera muwale mu kyalo ekimanyiddwa nga Capernaum.
Lawrence Olira alina flying da Capenham yekifo mwabeera era ng'ono musajja kigambibwa okuba muno musajja mulimi era nga y'omu ku abo abakeera okujja no mu ggwanga lya Uganda nga yajjanga investor naye oluvannyuma lw'okugwa ate mu mukwano n'omukyala amanyiddwa nga Monica Maira oyo omuteeso ne bazaala akaana akalungi akamanyiddwa nga Belinda ono munnange muyimbi era ng'ekino kye ky'okuyimba yakitandika nga alina emyaka 18 weddu nga amaze okuba nga akoma mu ggwanga lya Uganda era ono nga badde abeera mu ggwanga lya Uganda ne mu Switzerland ebiseera bingi nnyo nga tabeera mu ggwanga lya Uganda wabula ono era nga alina akayimba bungi nnyo akayimba akasooka ke ka mwana mulenzi amanyiddwa nga balina akayimba omuli A-Pass ne Bright D era mulayika ebifaananyi ku social media nga mirimu ekya A-Pass n'omukyalo ono nga bali bonna kitegeezebwa muno baali bava mu studio kubanga bakola akayimba kano era nga munnange ono muwala okumanya muno si mupya mu music industry alabikako mu kayimba ka mwana mulenzi amanyiddwa nga Big Trill era nga akayimba kano kamanyiddwa nga Kala ya Zali buti ya Luzinda Kala ya Zali dole sakayimba ko kamanyi gendo kayitegeeze bunyo mulimu omuwala ono amanyiddwa nga Belinda Maira era nga yalimu nga video vixen nga bagezako kuyimba Kala ya Zali buti ya Luzinda kubanga ye buti ajina bulungi nnyo obadde wakatambya katambula ku social media ngezako okulaga embeera ya Rema nga navayo ne bagamba Rema mulwadde n'akatambi kano njagala okadisregarding ka recording banga panvu ke mabega nga Rema yali ayogera ku biseera by'okuba nga alabye post ye n'ebintu ebyabigenda mu maaso between obulamu bwe ne Hamza n'akatambi ako yavaayo nga akarecordinga nga bamujja mu ddwaliro ate ebiseera ebyo nga kigamba okuba muno yali alina olubuto naye ng'ate olubuto lufunyemu taminokulasi so byebyo ebitonotono byenyinza okuleeterako ku Belinda ono naye nga bwenjogerera Belinda ono saa zino abeera munyonyo waggulu awo nga era we balina awo alina amaka gapangisa era amaka gano nga gapangisa ne Antwe no cousin sister we abera cousin sister ayandi badenga kizibwewe nga mwe babeera era nga bano abawala bali babiri ngera we babeera wabula ono kigambibwa okuba nga alina boyfriend already nga boyfriend abeera mu ggwanga lya United States of America era nga ono ye yali hooked up ne muganda we omulenzi amanyiddwako nga erya Fagged Up manya Frederick ono yatwala erinnya lya taata we era nga munnange wetwogerera naye abeera mu ggwanga lya America wabula ng'eno abeerayo ne boyfriend wa sister we amanyiddwa nga Belinda Maira so esooka bweso bwezigenda mu maaso era njagala okuba nkutuusako ebirala bingi nnyo naye nga kigambibwa muno bano ababiri bali mu kugezaako okuba nga bakwatagana nga bagezaako okukola akayimba era akayimba kano ng'agenda okuba nga akakola si muntu mulala yenayena wabula omukulu amanyiddwa nga Nesimu kano kagenda kubeera kava ku alubamu ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo akamanyiddwa nga Made in Africa Made in Africa era nga nolimba kweli wabula kigambibwa muno Eddie Kenzo akyaganye okulirizinga because akyagezaako okukola buzz eri akayimba kano mujjukire Eddie Kenzo yakolako buzz eri akayimba kasango keyayimba ne mwana muwala amanyiddwa nga Martha Mukisa so this is not the first time naye nga tugenda kuba tongera okunoonyereza ddala bituufu ki ebiri emabega w'abaana ababiri beeyagala tebeeyagala Eddie Kenzo agezaako kulumya Rema oba nedda ki ekigenda mu maaso wabula bukyanga lubanga lwa Mendi ngetuyitadde ebbali waliwo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Guned Official yavudde ne n'apostinga omuwala omupya ennyo ono omuwala nga naye musama yamazidde okuyingira ggwanga lya Uganda ono nga bagamba maanyi ga mugongo kigambibwa muno Guned agenda mu maaso naye okuba nga afuna ku sneak peek of celebrity vibe oba celebrity talk egenda mu maaso eri mwana mulenzi Eddie Kenzo ng'abeere ng'akola ki ng'alipirawo wabula nja kuba nvayo lunaku lumu nkuleetere listi y'abavubuka oba abayimbi be Uganda abadipendingira ku bawala b'ebweru betwandise muno oyina Kadaama oyina Nkuba Kyeyo oyina omuzungu abo bonna nja kuba nvaayo mbakuleetere listi mpanvu nnyo Fik Family katabulako Guned tabulako Big Eye naye ali awo ate kati ye Rwabadaba yeyo yakiggala dda then n'abalala bangi nnyo benja okuba nga nkola ki nga nkuleetera so beera wano nyina ku Seb Jazz nange Kabaka Smith tugende mu maaso